Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ebitundu bya Butambala ne Gomba omubaka amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona ebibye si birungi olw'ensonga z'ogenda okuwulira. Jjukira eyeggaali gy'olabye eri mu kuyita mu constituency Medard Lubega Sseggona gy'akiikirira waliwo n'ebitundu by'ekyengera we baakoze akasiki era ng'ebigambo byonna ebyatambuliddeko ebyama bivuddeyo ku mukulu ono amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona. Jjukira ono yammibwa kkaadi era n'ebimu ku bigambo by'ogenda okuwulira mu lutambi lw'enkuletedde mu mboozi eno luyina engeri gye lunnyonnyolamu oba ebigambo bino birina engeri gye binnyonnyolamu butya Medard Lubega Sseggona bwagudde mu kateebe. Wuliriza, waliwo abadde akimanyi ng'oli ku mukutu guno gwa Redison TV obadde okimanyi nti Medard Lubega Sseggona ensonga z'omwala gw'e Nakivubo okubeera nti gwazimbibwako era ne guviirako amataba agafiirizza abasuubuzi mu kibuga Kampala obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente. Omukulu Medard Lubega Sseggona ayina kyamanyi era ayina n'akasente mbu ke yakwatako nga bw'ogenda okuwulira mu katambi. Kigambibwa nti Medard Lubega Sseggona nga ye chairperson w'akakiiko ka Kkosasi abamu ku babaka parliament kwe batuula kakati omu ku babaka abatuula kakiiko ako ayabizza ebyama ba Medard Lubega Sseggona era n'ategeeza eggwanga nti Sseggona yakwata ssente okuva ewa Hamisi Kiggundu bw'atyo n'abanga yafutyanka yabuzaabuza n'abuzaabuza fayiro oba oli awe zaali zirina okuyambako okulaba nga balemesa Hamisi Kiggundu okuzimba ku mwala ogw'e Nakivubo. Kakati wetwogerera Medard Lubega Sseggona ebibye si birungi kyokka nga bino bigenda mu maaso ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda e Butambala singa baba tebamudaivatinze kumulemesa ku kuyita ku kkubo ttuufu ly'alina kuyitako ewa Sseggona wagenda okuyita baakubyewo akasiki ngenda bikulaga byonna ogenda kutya. Naye njagala owuliriza ebigambo by'omubaka ono katono nnyo nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako ebigambo nga bino obeere nga tobimiisinga. Wuliriza ebigambo bino mu seconds mbale then nzije mbeere nga nkwongerayo. Medard Lubega Sseggona yakwata ssente za Hamisi Kiggundu n'abuzaabuza fayiro nga ye ssentebe ow'akakiiko ka Kkosasi. Wuliriza, yafunamu obuyinza obuzimba ku myala nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medard Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne tiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu mukukuta nayo kiro nga hamu amaze obbawo omudidi gwa ssente gwe gubabonyabonya. Yes, ebyo bigambo byayogeddwa Mbwate Kamwa Gafa akiikirira abantu bayigala West mu Parliament. Omusajja ono y'omu ku bali barebo MPs bojjukira abaali bayigganyizibwa mu kibiina kya NRM ne Ssekikubo n'abalala abaavaayo era nga bw'ozze ng'obiwulira. Kakati omukulu oyo yayabizza ebigambo ebyo by'owulidde naye olutambi luwanvu nnyo. Ngenda ddu kwongera mu mboozi eno mwennyini ogenda kwongera okutya omubaka Medard Lubega Sseggona era omanye bulungi nnyo ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nti kyamumma kkaadi akakiiko aka EMC oba kye tuyita Election Management Committee oba oli awo tekaakola nsobi kubanga ate bwe tuzza akatambye mabega si Medard Lubega Sseggona yekka. Oluvannyuma lw'abantu abamu okubeera nga bammiddwa kkaadi ekyamazima ebigambo ebifulumayo bitandika okubaanika nga n'omukyalo ogwolaba amanyiddwa nga Fausta Bitaano ebigambo byagenze ng'ayogera byali mu kwogera ennaku zino ekyamazima naye ali mu kweyanika era ebigambo bino byongerera ddala okubeera nga bimulabisa nti ekyamazima bano bonna balabika babadde nga mu kibiina kya NUP oba oli awo nga ze bayita enkwezenge. Ebigambo ebyo ogenda kubanga obiwulira oli ku mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffena okumanya omubaka amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona ebintu byamwononekedde dda. Bino nga bikyagenda mu maaso nga bwengenda okuwa akatambi kyokka ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayolekera ebitundu ebya Butambala ne Gomba mu constituency ye mwayitira singa bana bate bamuzoganyiza. Jjukira agenda kubanga ayolekera ebitundu bya Butambala ne Gomba wabula agenda kuyita Kyengera Town Council mu Kyengera ku Masaka Road then agende aviremu empigi agende paka Butambala amalire Gomba nga program bweri olunaku olwalero. Kakati mu bitundu by'Ekyengera abavubuka b'ekibiina kya NUP baakozeewo akasiki wabula kabadde nga akasoomooza Medard Lubega Sseggona nti kakati buli wova mu kibiina kya NUP bino by'osubwa. Tetugenda kwebaka tulinda mukulembeze lunaku lwanca ono Ekyengera tetugenda kwebaka abantu omukwano gwe balina ku pulezidenti waabwe ono Ekyengera teri kwebaka mutu zivuga
Yes, kakati embeera nga bw'ogirabye ekiro ekikesera olunaku olwaliro abavubuka b'ekyengera bwe batubba we beetegekedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ey'okwagala okulagako Medard Lubega Sseggona nti munnange buli wova mu kibiina kya NUP ebintu ebifaanana nga bwe biti byebyo munnange byogenda mu maaso n'okuba nga osubwa. Jjukira n'ab'e Masaka bali mu kwetegeka kyokka nga ddwe olwabwe lukyali lwewala. Agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 guno gwennyini gw'ompuliriramu ate omwaka 2025 wabula bino byonna nga sinaba kubeera nga ngenda wala kkiriza mbeere nga nzijawo wano akalango kamu ng'era bulijjo butera okubeera nga tukikola akalango kano tukajjewo ensonga tuzitambuze bulungi nnyo awatali nsonga yonna etukuba ku mukono kuba njagala nkuleetere by'otateekeddwa kusubwa mu mboozi eno ogenda kutya ekituuse ku Medard Lubega Sseggona kaaliya ye yandibanga olwaleero lwekoma ebigambo bino byogenda okuwulira ebigenda okumusaanyaawo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati njagala tutolontoke awatali nsonga yonna etukuba ku mukono gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako okwata kade ka notification n'obeera ng'otambula naffe eno bagiyita Red Zone TV Sebambulire Patrick nze mbeerangawo nga nkuweereza nakugamba guno omukutu gukolera kibiina kya National Unity Platform gukolera nkyukakyuka waliwo amawulire g'otajja kusuubira kulaba ku mukutu guno nga sinaba kubanga neeyongerayo kkiriza nkujjukize gwe wenna ayagala okutwegattako mu kaweefube waffe ow'okugula flag nga 1000 tubeere nga tuziwaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okutambulira at least zibeere nga zigabwa nga Red Zone Media Family tuli mu nteekateeka egula flags ezo so kati gwe ayagala okutwegattako naawe obeere nga ocontributinga tusigazaayo bannaye akadde katono okubeera nga tugula flag kuba tubadde tulina enteekateeka waakiri emuwa flag ezo mu biseera bino nga tannaba kubanga yeeyongerayo okugenda ewala ennyo tubeere nga tusobola okuzimuwa ennamba z'essimu zezo z'oyitako ennamba ya MTN okusinga bw'ebanga yeekwanguyidde naffe yeetuli okumpi ennyo newankubadde nga zonna zisobola okukola naye nga asobola okukozesa MTN gye nkwenkareginga ne tuba nga tutambulira ddala n'ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula mu ngeri y'emu kkiriza nkujjukize gwe wenna eyali alabye ku mmotoka eyo emmotoka ya munywanyi waffe munnankyukakyuka munnaffe abangi bagiyita Pulimo Kitaala emmotoka eyo yabbibwa era baagibba mu bitundu by'ekiboga ng'eyagirimu baamukuba kalifomu bwe bato ne baba nga baasobola gitwala emmotoka eyo eteeberezebwa okubeera mu bitundu by'e Masaka sayidi eyo okubeera mu bitundu eby'enjawulo mwe bakanikira emmotoka eyo eteeberezebwa okuba nti esangibwa mu bitundu ng'ebyo Mengo Wakisekka Bwayise n'ebitundu ebirala so bw'obanga ogirabyeko eri mu kala ya grey nga bw'ogiraba ennamba UAY 005P enamba eyo yeri ku mmotoka eyo bw'oba ogirabyeko ennamba y'essimu koyinza okukuba eri 0756 era ekirabo ojja kukwasaako maanyi kubanga kya bukadde 5 bulambirira ensonga zibeere ng'ate zitambulira ddala kati nga sinnakuwa kiki kituuse ku Mathias kubanga ne Mathias Mpuuga beebamu akabinja aka Mathias Mpuuga Medard Lubega Sseggona bano ba DP Block joined NUP wenjogerera nga kali mu kusaanawo ebigambo ebigudde ku Medard Lubega Sseggona byobadde tomanyi nti ku mwala gwe Nakivubo omukulu ono alina kyagumanyiiko njagala tusimbule wabula nga tetunnasimbula njagala nsooke nkuwe ebigambo ebya munnaabwe amanyiddwa nga Fausta Bitano ono ebigambo byagenda ng'ayogera newankubadde nga bamulabudde jjukira kano ke kabinja ke kamu newankubadde nga Fausta Bitano ye ate yajoyininze ekibiina kiri ekya Smart National Peasants Party naye nga kigambibwa nti ebigambo byayogera bifaanaganira ddala ebyabakulu bano era ye Fausta Bitano yabakanye n'omulimu ogw'okukkakkanya okukuba oba oliawo n'okuteeka wansi ekibiina ekya National Unity Platform awatali nsonga wabula jjukira baakugambye akakiiko ka EMC bw'olaba ng'omuntu nga kaamumma kkaadi wabaawo ensonga wuliriza bitano wetuba nga tuli ba opposition tulina kubeera ba opposition wetuba nga tulina kustandinga before Uganda yalinga esinga okuweereza opposition yalinga esinga okuweereza ababaka abalungi naye essaawa zino kivudde ku kikwagala nnyo ssente kwagala nnyo ssente mu bibiina eby'enjawulo NRM kuluno sirabayo nagweyinza kuvuba ageyini mu opposition esobola so ng'ate emabegeri ebadde opposition before opposition yalinga esindika ababaka nga bakusengejja
ne balaba nti bitano ddala osaanidde bitano ajja kuyimirira agambe nti because government eno fe abagifosinga okukola aba opposition kubanga oyimirira no opposing nga kyebaba bakola ki kyebaba bateeseza bwe kibanga tekisaanidde naye kati essaawa zino tewali wagenda kulwanira Uganda Airlines because bonna be babawadde be bamu nga ne NRM beereeta neyanzeege sigadde nze nalubega kaustamitiana municipality kakati oyo mukyala amanyiddwa nga Nalubega Fausta Bitano eyali yeegwanyiza kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era ekibiina ne kitagimuwa olwo nno bigambibwa okuba ti ebigambo byagenda ayogera nti alina ne beyawa ssente omukyala ono yagambye mu butambi obumu bwe nakukuleyingidde nti alina omuntu gwe yawa obukadde 50 mbo basobole okumuwa kadi oba oliawo ne bakansala mbu bakansala be baberenga babawa kadi era njagala okutegeeza gwampuliriza nti kino kye kimu ku bigambo ebibadde byogerwa era babidisimisinze era ebibuuzo bingi bize ku saidi y'omukyalo ono nti kaakati ekibiina kya NUP ekitakkiririza mu nguzi sente ezo wali oziwerayo ki ekyokubiri lwaki tewagenda n'okola ground ensonga n'ozitambuliza mu ground then n'ofuna kadi kubanga abalala bo kye baakola bagenda ne bakola ground oba oliawo ggwe n'okwata sente n'ogenda ng'oziwayo naye abantu bewaziwa kigambibwa nti sente ezo zandibanga teziriiyo era ebigambo bye byandibanga byappa oba oliawo nga busungu bwa butafuna kadi kyekiyinza okuba nga kimwogeza ebigambo ebifaanana bwe bityo bigambo njagala obiwulire mu katambi nkugambye tusimbudde bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga bampita Sebambulire Patrick ndi ku mukutu ogwa Red Zone TV ensonga bigambo bino biwulirize bya Ivan Kyeyune omukulu ono wa side ze yenna Kasongola era nga ne flaga bearer ayina kadi y'ekibiina kya NUP mu bitundu byeyo gyagenda okubanga akiikirira era nga yono gwotera okuwulira mu zzungulu eddoboozi lye kuba yatuuse n'ogamba mbu abawala abamu babeebakako okufuna kadi abakyala balina ekintu ekyo nakyo kyadiba kadi nfu eyo ekyo kyadiba yes okukeera n'ovaayo n'ogamba nti gundi yansaba sex okubaako kya okay this is a very sensitive topic people can misinterpret it gyebiri ng'okuwa omwana omuwala ebyo gyebiri bingi gyebiri mu mirimu nga abasajja basaba sex okuwa abaana abawala favors oba biki however omuntu bw'ovaayo n'ogamba nti abanupu basaba sex okuwa kadi naawe era provinga kubanga nze tuddeko mu conferences nyingi nga Mwami Kyagulanyi ne SG ne LOP nga boogera sexism mu bibiina takkirizibwa tekikirizibwa kisobola okukuba ekibiina ne kikimalawo kisobola okuleeta indiscipline kisobola okucompromisinga values z'ekibiina bwekiri bw'obanga waliwo yakusaba sex mutwale mu kooti babamu baafuna kadi abalala tebaafuna kadi ekintu kya kadi tekijja kukoma kubanga buli ataafuna payini eyo weeri abantu baateekamu sente but at the end of the day waliwo wiina ogwo omu yes bibadde bigambo bya Ivan Kyeyune oyo naye nkugambye flaga bearer mu bitundu by'e Nakasongole eyo naye bino byonna byogerebwa njagala okutegeeza gwampuliriza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga asimbula era ng'okusimbula kwe ayolekedde bitundu eby'ebutambala gyagenda okutandikira oluvannyuma ayolekera ebitundu bya Gomba kakati onaawulira jjukira Gomba gyazaalibwa Butambala neighbor naye nakugambye eby'e Masaka tujja Masaka tannaba kubanga atuuka era olunaku lw'e Masaka ziri ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno wabula okwetegeka kuli mu jjiya nnene bannamasaka bali mu kwetegeka ensonga gye beetegekera y'ey'okukyala kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza olunaku olwaliro nkugambye ali mu bitundu ebya Butambala ne Gomba wabula bannamasaka bali mu kaweefube wa kwetegekera mu kulembeze wabe kansooke nkulage kano ng'asimbula then oluvannyuma nzija nkulage ekiri e Masaka paka tutolontoke wetunaatuukira ku nsonga za mukulu amanyiddwa nga Ahmed Lubega Sseggona engeri gye gimuwunyiddemu wetwogerera nga Sseggona alabika takyassa kubanga ebyama bitandise okuvaayo kyama ku kyama byobadde tomanyi omukulu ono balina ddiiru ze bazannya era teweewunya lwaki ekibiina kya NUP kyakwata kadi ne kijimma abasajja bano gwayinza okulaba obulabi ng'ebintu obirabira wala kyoyinza okulaba nga ekintu ekyali risike wabula akakiiko k'ekibiina kino kaali kamaze okwetegereza era nga kigambibwa n'ebyama bino baali bamaze bbo okubigwamu nti obuzibu tebwali ku bazaala lwirika n'abalala wabula obuzibu bwali ku Medad Lubega Sseggona gwe baali basindika mu kakiiko ka Kosase alabise abasajja n'okubalemesa oba oliawo atwale mu maaso omulimu eyali
akulira akakiiko kano nga wetwogerera ye leader of opposition Joel Ssenyonyi aberenga abikwasaganya Mira Lubega Sseggona byamulemerera kakati byogenda okulaba kansoke ngulage president nga asimbula okuva Magere then nga yolekedde ebitundu Butambala ne Gomba ate ne bitundu ebirala program nga bwengenda okubeera nga nkikusomera Bagita Red Zone TV. Ye motoka UAY yeyolekedde ate mu bitundu bye Butambala jagenda okutandikira bwati ayolekere mu bitundu ebimanyiddwa nga Gomba olunaku lwali lugenda okubanga lutambula byonna tugenda kubikutuusaako nja kukuwa speech ey'omukulembeze w'eggwanga gy'anaaba awadde mu bitundu bye Butambala ate bwenti era nkuleetera ne speech okwogera kwe kw'anaaba akoze mu bitundu bya Gomba ensonga zonna tubeere nga tutambulira ddala nazo ozitegeere bulungi nnyo gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna nkugambye ab'e Masaka bali mu kwetegeka waliwo obunkenke obuli mu kibuga Masaka wabula nkugambye e Masaka agendayo nga 29 era ku programu ya wiki eno e Masaka tekuli wango lwalero nkugambye Gomba na Butambala Semba buli lyantonde encha Kazo Kiruhura je bujjako Ayisingiro Mbalala ne Mbalala City Lwampara n'ebitundu ebyentungamo onaawulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agenda maaso n'okutalaga eggwanga mu kaweefube ow'okulaba nga ate asaggula akalulu akagenda okumufuula president ow'eggwanga erya Uganda je bujjako mu kalulu ka 2026 kakati njagala obulire nakugambye bino byonna ogenda genda maaso n'okubanga obitegera nga sinnakuwa nsonga za Medali Lubega Sseggona ekiri e Masaka omusirikale wa poliisi oyo ekifaananyi kitambudde nnyo nga kigambibwa nti waliwo olukwe olw'okwagala okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu okuyingira Masaka newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti tekisoboka wabula ate era mbu waliwo olukwe nti singa anaabayingidde Masaka venue oba ekifo mwalina okubanga abeera kimanyiddwa nga Masaka Recreation Grounds wabula kigambibwa nti abasajja baalinga abaagala okugaana ekisaawe ekyo okubeera nga kikyazibwa kati nga sinakutwala ku nsasagge eyo njagala nsooke nkulaga akatambi kano nga kalaga omukulu amanyiddwa nga Lubowa Sebina Javiira ono nga yakwatidde NUP fulaga ku bubaka wa parliament Nyendo Mukungwe ekifo ekirimu Mathias Mpuuga Lubowa Sebina Javiira agamba nti ebitongole by'okwerinda police bikozesa abasajja baabyo ne bagenda ne batimbula ebipande ebibye nga Sebina Javiira ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eby'abakandidates bonna ab'ekibiina kya NUP kyokka ebifaananyi by'aba DF ebifaananyi bya NRM bakuuma bikuume nga kigambibwa jjukira teweerabira emisango egivunaanibwa ba Edi Mutwe Akiro Kivumbi n'abalala emisango egyate abagiri emabega ye Mathias Mpuuga kyokka mbu nga akolaganira wamu ate n'aba NRM oba n'ekitongole kya poliisi kakati Lubowa Sebina Javiira alaajana agamba abasajja bano balina omuzannyo gwe bazannya jjukira n'emisango gy'ebijambiya nagyo giyina engeri gye gyekuusaamu ku nsonga zino ogenda kutya njagala owuliriza akatambi kano kawanvumukko naye njagala tukawulirize then nkuleetere emboozi ku ebya Sseggona engeri gye bimyonoonekedde muwuliriza eyateekebwawo mu kibuga muno okutimbula ebipande ebyabavuganya ebya Lubowa Sebina n'abalala tiimu eyo nga bw'olaba entry gye giwerekerako naawe weeraliikirira naye kati ate owulidde nti ate bagamba nti ffe balina okunoonya nti ffe tuyuza ebipande oba ffe tugezaako okulemesa abatimba ebipande by'omukulembeze w'eggwanga kati isitole oyo abadde atambula naye ekyomukisa omulungi kye tulina nti abantu bagenda beeyanika mpola mpola RCC Omulamba avaayo n'akola statement ate nze gye mpita emuweebuula nga mwami Katugga bw'agibagambye si yankiso kuba abyogera ku muzindaalo nti kwegenda bugenzi weekooneko ku muntu wa NRM omuntu oyo ajja atubuulire tigundi yanneekulubeesezzaako ye alyoka akola ogugwe ogw'okukola ki gukwata abantu n'okubamalira mu makomera olunaku lwaleero ekituleese wano kukola statement eri very very strong and clear nti ffe mu Masaka City
abakulembeze ab'essuubi kubanga kati kyenjagala mutandika okutuyita abakulembeze ab'essuubi mu Masaka City tetugenda kufootokerera tetugenda kugumiikiriza joogo y'abakulu bano omukulu nga RCC akimanyi bulungi nti ofisi gyalimu ebaddemu ba RCC ne ba RDC bangi nga yetanajja bayitirivu naye kitwewuunya. Yes, kakati ensonga eyo eyinza okulabikira ng'ey'okusaaga naye abasajja bakolaganira ddala n'ebitongole by'okwerinda okukola omulimu era waliwo lwano n'ekiwandiiko kye njagala okukusomeramu ekikakasa bino bye ŋŋenda mu maaso n'okuba nga nkuwa. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor. Jjukira Daily Monitor eri wansi wa kampani eri kampani ya media zaayo ezabadde zigobeddwa ku parliament newankubadde nga bafayirinza omusango media zaayo zabadde zagobwa ku kuweereza amawulire naddala ebifa campaign trail eya General Kaguta Museveni NTV Daily Monitor n'emikutu gyonna egigwa mu kampani eyo Nation Media. Njagala kutegeeza nti kakati omukutu gwa Daily Monitor gwafulumiza ekiwandiiko kino nga gukakasa byoli mu kuwulira ku mukutu gwa Red Zone TV. Nkugambe tetunnagenda kyengera tetunagenda mu nnyumba ya Melody Lubega Sseggona kukujjirayo byama ebigenda maaso n'okubanga bimunnyika. Kuliriza ekiwandiiko nga bagamba nti Masaka NUP members accuse security forces of harassment defacing posters. Bamemba ab'ekibiina kya NUP ya Masaka era nga si balala beebo kuliko meeya omukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja, kuliko flaga bearer Owanyendo Mukungwe amanyiddwa nga Lubowa Sabina Javiira. Baavuddeyo ne bategeeza ng'era bw'owulidde mu katambi ng'era bw'engenda okuwa n'ebigambo ebirala kuba nkugambye okusinziira ku information gye tufuna kigambibwa nti baagala kulemesa kifo ekimanyiddwa His Excellency walina okubanga abeera. Kakati mbu ab'ebyokwerinda bakolagana n'ab'ebibiina ebimu ne bagenda maaso n'okutimbula ebipande n'okutiisatiisa abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati wulira nga bagamba nti members of the National Unity Platform in Masaka City have accused the security operatives of deliberately framing them with false charges allegedly aimed at weakening their support base and crippling their activities. Ulirizawo bulungi nnyo wano gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV nga bagamba bammemba b'ekibiina ekya NUP mu kibuga ky'e Masaka balumiriza era banenyeza poliisi abasajja baayo okubeera nga bakolagana n'abamu ku b'obubiina obulalalala obuli mu kulwanyisa ekibiina kya NUP naddala mu bitundu by'e Masaka. Nti babafulemmingako emisango. Jjukira olunaku lwajjo nakuwadde omu ku bakandidate nga naye yeewoozako ga bannange ono nno meeya Owanyendo Mukungwe baamutaddeko omusango mbu alina kyamanya ate ku misango ate gitaddizibwa mu kitundu ekyo. Kakati uliza wano bakugamba nti ekigendererwa ky'abasajja b'ebyokwerinda bali mu kukolagana n'ab'obubiina obulalalala bali mu kugezaako okukola kaweefube ow'okunafuya ekibiina kya NUP mu kibuga ky'e Masaka. Nti era mission eno nene nnyo era abasajja bano bagirimu nga bagamba nti the group made the remarks during a press conference held at the NUP offices in Kalagala Saza Nyendo Mukungwe division in Masaka on Sunday olunaku olwajjo. Jjukira nakuwadde information yeno era nagikonyeeko olunaku lwajjo nti bano bammemba b'ekibiina kya NUP baayogedde bino mu press conference gye baatuuziza ku offices z'ekibiina ezisangibwa ku ssaza Kalagala mu bitundu bya Nyendo Mukungwe mu kibuga ky'e Masaka. Kakati nga meeya division meeya Owanyendo Mukungwe naye baamaze dde okumufulaminga omusango nga bwe wawulidde mu katambi ke nakuwadde olunaku lwajjo bw'obanga obadde ogoberera. According to Lubowa Sabina Javiira okusinziira ku ono Lubowa Sabina Javiira ono nno nga yakwatidde NUP bendera mu kaluka 2026 era nga yagenda okufaafagana ne Mathias Mpuuga omusajja w'ebitaano. Several of their colleagues have been arrested and charged with baseless offences in a move they believe is instead to block them from holding meetings and mobilization events. Nti banji ku bokusinzira ku Lubowa Sabina Javiira banji ku b'ekibiina kya NUP n'okukwatibwa baakwatiddwa
ne babateekako emisango egitaliiyo ng'akabonero oba ng'akakodyo akagala okukozesebwa okubayimiriza n'okubalemesa okukuba enkuŋŋaana zaabwe nga basaggula akalulu kyokka ng'ate His Excellency omukulembeze w'eggwanga mu bitundu by'e Masaka agenda kujja nga 29 omwezi okugenda okuba ogw'e11 era nga kino kyamaze dda okubeera nga kikakasibwa kubanga nkugambye bino biva Masaka era ensonga eyongedde okugenda maaso n'okubanga ate erinnya enkanda gowuliriza nkugambye ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 29 wabula kaweefube w'abasajja kugezaako okulemesa mbeera eno naye ate obaolyawo kiyinza obutasoboka kubanga bannamasaka beetegesa olwetegeka bagamba biro byonna bagenda kubirwanyisa njagala bino mbikulage oluvannyuma nkutwale mu maka ga Medad Lubega Sseggona olabe ebifaayo eno nga bannamasaka bali mu kuwera nkolokoto awatali nsonga yonna egenda kubayimiriza tukyagenda mu maaso nno n'ekiwandiiko naye sooka owulirize bino tekyali kulanga kulala tell a friend to tell a friend ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'e11 2025 tuli ku Liberation Square mu kibuga Masaka gye tugenda okwaniriza omwagalwa w'abangi omwana wa Katonda omulamu Kyagulanyi Ssentamu Robert President wa Uganda ddako. Bino bikakasiddwa Meya ow'ekibuga Masaka Honorable Florence Namayanja agambye bw'ati ekifo President wajja ye Liberation Square kakati tekyali kulanga kulala ebyo mubitegedde tuli ku Liberation Square gwatamanyi Liberation Square kye kibangirizi ekisinga obunene mu kibuga Masaka. Liberation Square eri kilomita ng'emu okuva wakati mu kibuga Masaka. Abamanyi ku kirabu Ambias e Masaka woyambukira ng'okuliraana eddwaliro ly'e Mulago we wali Liberation Square awatera okujja mu myoleso egibeera e Masaka gibeerawo ku Liberation Square abatera okujja mu zi crusades ez'amaanyi ezibeera e Masaka zitera kubeerawo ku Liberation Square. Abamanyi Hotel Boulevard oba Maria Flow ekyengulu waazo oyambukiriza n'oziyitako n'oyambuka waggulu we wali ekibangirizi gaggadde ekya Liberation Square. Kale no tuli ba mukisa erinnya ly'ekifo oliwulira Liberation Square. It's our time to liberate our country. Songe ennaku z'omwezi 29 awo we tuli bw'obeera mu kibuga Masaka wakati n'oyita bw'oba olina eddoboozi eddungi ali ku Liberation Square akuwulira. So tugenda kuba mu kibuga wakati ne President waffe omwagalwa w'abangi Generational Vision Bearer Kyagulanyi Ssentamu Robert ko tegeeza munno tambuza amawulire nti ng'ennaku z'omwezi 29 tuli ku Liberation Square mu kibuga Masaka wakati. Owulire I sign out mukama bankumire nze Semanda wangale nyinimu namunswa nyininsi. Yes, kakati ebyo ebigambo by'abanna Masaka nga bakakasa era nga bawera nkolokoto nti omukulembeze waabwe ayina okubeera mu kibuga Masaka ennaku z'omwezi 29 bigambo biwulidde naye nga kigambibwa nti abasajja b'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okukola kaweefube oba okwagala okulemesa kino wuliriza mu statement eno. Masaka City Mayor Florence Namayanja revealed that she has been threatened by the City Resident Commissioner RCC Ahmad Washaki who warned her of arrests. Mayor ow'ekibuga Masaka amanyiddwa nga Florence Namayanja ngenda kulaga akatambi awo eno gye bayita Red Zone TV tubyogera ne tukuwa obujulizi bw'ebiwandiiko ne tukuwa obujulizi bw'akatambi agamba nti RCC ow'ekibuga Masaka ono nga similarly Ahmed Washaki yamuwoninga n'okumukwata awatali musango gwonna era weeriza yagambibwa ati I have been threatened several times by the RCC but I will not be intimidated nti mbadde nga mpooningibwa RCC w'ekibuga Masaka naye sigenda kutya. We know these tactics are meant to silence us, but we shall continue our work. Titumanyi buno obukodyo bwonna obubadi buno bwonna bukolebwa okugezaako okutusilensinga wabula tujja kugenda maaso n'okubanga tukola ekyo kye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Some party members
who have been arrested and detained, including Masaka NUP mobilizer Muhammad Katuga Musota and Wilberforce Semanda, who were charged with the computer misuse and threatening violence respectively. Nti waliwo n'abamu ku bamemba b'ekibiina kya NUP abakwatiddwa abazze bakwatibwa era ne baggulwako emisango egitalina makulu egitaliiyo wabula ng'akabonero akalaga nti baagala kubakkakkanya. Omu ku bo yamanyiddwa nga Muhammad Katuga Musota ononga ye y'omu ku bamobilizer ab'ekibiina kya NUP e Masaka. Ne gw'olabye mu katambi gwenkujjiddeko yaabwe badde ayogera bamuyita Wilberforce Semanda, oyo naye yakwatibwa babaggulako omusango smart computer misuse wabula ng'akabonero akagezaako okwagala okukkakkanya bano abagenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe. Kakati omukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja nga ye mmeeya w'ekibuga Masaka ye n'atuuka n'okulayira n'agamba Ketonye Kagwake His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekeddwa okujja e Masaka ate ateekeddwa okubeera mu venue gy'alina okuba nga abeeramu eyo nga sindala biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Ekifo President wajja ye Liberation Square. Tujja kikozesa kubanga n'abalala kyebakozesa. Ekifo kye bayita City Square nga ogendawo oba okoye oba weebase oba osoma oba oyogera awo ne bweba demonstration wokola ki nti Masaka City tumaze okufuna olukusa officially olutukkiriza okukozesa Liberation Square. Twagala police ekole etuwe protection. Tukolerewo tusabe akalulu tuteeka nga bakatuwadde tukawangudde. Masaka ayogedde. And the police is mandated to give us protection. You know? We are demanding for that. And it must be without any compromise. We need fair treatment for all political players, NRM, FDC, NUP, among others. We all need to be treated equally. Yes. Mbasabye mwe mube bakkakkamu mukole ebituufu mukole bye muteekeddwa okukola tutuukirize ekigendererwa kyaffe ekyokununula Uganda lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka wange. Yes, kakati oyo mukyala amanyiddwa nga Florence Namayanja y'omu ku bafeesinga embeera y'okutiisibwa okugezaako okubakkakkanya n'obutakola kye bayita mobilization nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera okubeera mu bitundu eby'e Masaka. Kakati nno lwetwolekera ewa musajja mukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona. Nkugambye bino byonna ogenda bimanya ogenda kutya. Medad Lubega Sseggona ayina kyamanyi ate nga kigambibwa okuba nti kinene ku mwala gw'e Nakivubo. Kigambibwa nti omukulu ono yalya ssente. Ebyo ogenda biwulira mu katambi ng'omubaka owa akiikirira abantu ba Igara West agezaako okukonfaminga ono mubaka wa Parliament agenda okubyogera era nga Mathias Mpuuga ne Medad Lubega Sseggona abasajja bano ebintu byongera ogenda maaso n'okubonoonekera. Mpuuga kaweefube wakulanga Bobi Wine tagenda Masaka ekintu ekitasoboka kubanga n'omulundi gwe yasooka okigezaako era kyagana wabula ebyavaayo kwe kulaba nga abamu kuba ttiimu ya His Excellency batambula nabo bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa bagenda maaso n'okubanga basibwa era nga byonna biri emabega ye Mathias Mpuuga n'akabinja kaabwe. Kakati we twogerera kigambibwa okuba nti waliwo n'omusirikale wa poliisi era ekifaananyi kino nabadde nina kikulagira wano. Omusirikale wa poliisi ono yeekobaana n'aboludda olulala olugezaako okulwanyisa ekibiina kya NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bateeka embeera ku bawagizi b'ekibiina kya NUP. Kakati nga bwe nkugambye nti ekyengera
bakoze akasiki bambi nga bagezaako okusanyuka n'okulaga nti tugenda kubugiriza okulinda His Excellency nga ayitawo. Kakati omusirikale oyo y'omu ku bagambye okuba nti baakutte abawagizi b'ekibiina kya NUP ekiro mu bitundu by'ekyengera awatali nsonga. Kati abawagizi b'ekibiina kya NUP abatabadde na nsonga yonna gye bakoze, abatabadde na musango gwonna, awo bambi babadde bali mu kukola kasiki kaabwe mu bitundu bya Kyengera Town Council nga bali mu kubugiriza nga bwe balindirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bategedde nti wano wagenda okuyita. Nninno nkuleetera twolekera amaka ga Medard Lubega Sseggona kiki ekyamutuuseeko ogenda kutya. Kakati Medard Lubega Sseggona wano mu Kyengera Town Council oba mu bitundu by'ekyengera kiri mu constituency ya Busiro East. Medard Lubega Sseggona gyakiikirira. Kati omusirikale oyo kigambibwa okuba oba oliawo yakolaganye ne Sseggona oba yakolaganye naani n'ennamba yenno bagitaddewo wano. Amannya ge ye Landman Muzahura. Landman Muzahura ye OC owa polisi y'Ekyengera. Baakubya abawagizi b'ekibiina kya NUP emiggo naye nga tebalina musango gwonna ngenda kwongera akatambi. Babadde tebalina kye bakoze okujjako okwezinira amazina gaabwe n'okusagambiza n'okulaga essanyu n'okulaga okwesunga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okuyita mu kitundu kyabwe. Kakati omukulu amanyiddwa nga Landani Muzahura n'ennamba y'essimu eri 0757066364 ye namba y'essimu 0757066364. Oyo omusajja amanyiddwa nga Landani Muzahura yabakubye emiggo nga tewali kye bakoze. Mbu ye yaduumidde ebikwekweto ebyokubakuba emiggo wabula mbu bino nga bagezaako okukolera oliawo okwekwenyakwenya n'omukulu omu gwe ngenda okugamba eyali ssente z'omuwala gwe Nakivubo bannayuganda kye babadde tebamanyi. Sooka olabe embeera nga we yabadde mu bitundu by'Ekyengera then nzije nkwongereyo ne Medard Lubega Sseggona kiki ekyamutuuseeko ogenda kutya.
Yes, kakati embeera bwetyo bwe yabadde nga bambi abavubuka bagenda maaso n'okusagambiza okusanyuka nga balaga essanyu lyabwe balindiridde omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, then omukulu oyo amanyiddwa nga Dandani Kazahura ye yagenze maaso nakubeera nga ate akuba miggo kulaba nga asaanyawo abantu bano. Kakati njagala tusimbule nkugambye omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona ono omubaka mu Parliament akiikirirawo wennyini His Excellency wagenda okuyita Kyengera side zaawe Kyengera Medadi Lubega Sseggona ye mubaka akiikirirawo. Kakati kiki ekyatuuse ku Medadi Lubega Sseggona? Amataba agayingidde mu bizimbe mu kibuga Kampala ne gafiiriza abasuubuzi obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente nga kyavudde ku kuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Kigambibwa okuba nti Medadi Lubega Sseggona alina kinene kyamanyi era alina ne ssente ze yalya nga ssente zino yazirya ku mugagga Hamu agende maaso n'okuba nga abuza ebigambo bino ogenda biwulira mu katambi nga bwe nabikuwadde nga tutandika nga byogerwa omukulu amanyiddwa nga Mbwateka Mwagafa omubaka akiikirira abantu ba Igara West mu Parliament side ye za Western Uganda. Omubaka oyo yabyogedde era Medadi Lubega Sseggona nkugambye tugenze mu makage ogenda kutya ebimutuuseeko byonna ogenda kubiraba naye nga embeera nga bweri mu kibuga Kampala abasuubuzi mu kibuga Kampala bakyagenda maaso n'okubanga balaajana olw'embeera ye Nakivubo amataba gagenda maaso n'okusaanyawo emmaali yabwe nga ne weebukeredde olunaku olwaleero bangi bakyali mu kubala loosi ku loosi olw'amataba gano agaleeteddwa okuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Kanzije n'ebigambo bya Sseggona ebimutuuseeko ogenda kutya Tomwala gwaze sadizeri kaduka k'abantu bala oli akwani kakati ekyo kikyagenda maaso n'okulabwako mu kibuga Kampala era amataba gano tegannavaawo ebizimbe ebimu abantu bakyagenda maaso n'okufeesinga embeera era abasuubuzi bakambwe nnyo eri abantu era Medadi Lubega Sseggona simanyi kiki kyagenda kubeera nga zako nkugambye Medadi Lubega Sseggona ye yasamoninga Zahala Luyirika n'asamoninga abakulu mu lukiiko lwa KCCA newankubadde nga nabo baatuuseewo ezimu ku nsonga lwaki Medadi Lubega Sseggona yammibwa kaadi ogenda kutya naye nga ba abasuubuzi mu kibuga Kampala bakyali bakambwe nnyo bakyali banyiivu nnyo era wano ndowooza munnankyukakyuka wenna kano ke kaseera weeyagale kubanga omusuubuzi essaawa yonna agenda kwegatta ku nsonga za struggle. Abasuubuzi abazze nga bagamba nti bino tebibakwatako wenjogerera essaawa yonna wandibawulira nga bayingidde olwokaano ng'oggyeko obutambi buli bwe nnakulaga ne bino nabyo byogerwa abasuubuzi abaafiiriddwa emmaali yaabwe olw'amataba agavudde ku kuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Okuzimba ku mwala gwe Nakivubo okwava ku basajja nga bano ba Medadi Lubega Sseggona ne bannaabwe okukwata ssente z'omusajja kyali kitegeeza oba kaali kabonero akalaga nti bye bakola tebiri mu makubo matuufu. Kino kye tulimu essaawa zino okufiirwa gavumenti kyeyagalira ddala kibeere nga kigenda mu maaso. Gavumenti enyumirwa nnyo nga bino bikolebwa naye singa ebadde tenyumirwa oba oli awo twandibadde nga naffe tusanyukira mu gavumenti yaffe. Ate njogere ki era kyenina okwogera gavumenti kino kyeyagala ffe tubeeremu. Gavumenti kyeyagala lwaki ebaddeko emyaka 40 naye nga tesobola na kukola mwala ewoza nti ewadde omuntu okuzimba omwala ye ogwo gwaguzimbye guli waggulu ate gajja gaafekitinga ffe. Kitegeeza ffe ng'abantu tetulina kyetufunamu mu gavumenti. Gavumenti eri ku byayo ekolezayo nga bantu ba lubatu so si ffe ffenna ffe tuli bannayuganda tetuli bannayuganda tetuli nti oba tuli bagwira twagala nsi yaffe tetugenda agenda walala ono ye maama ate ye taata singa yagenda n'omwala bino bye mulaba nasooka n'azimba omwala ogwo n'agenda nagwo paka gye gukoma ne guggwa nga tanaba kuwanikako bizimbe kyali tuyambye naffe ne tukkiriza nti omusajja azimbye omwala naye azimba mwala ate atuuzaako ekizimbe omwala yaguzibikira gino emikutu tegitwala mazzi ekitegeera bannaye 2026 ke kadde tukyuse gavumenti tugende ku gavumenti
Yes, kakati kyolina okumanya ku nsonga zino ez'omwala gwa Nakivubo n'amataba agayingidde mu kibuga Kampala. Omukulu amayiddwa nga Medad Lubega Sseggona yayingidde dda mu nsonga zino era ali omu ku abo ab'okunenyezebwa mu kibuga Kampala. Abasuubuzi nga bakyakaaba Medad Lubega Sseggona kigambibwa nti abadde alya musimbi. Omukyala avunaanyizibwa ku nsonga oba executive director owa Kampala Capital City Authority naye yatuuseewo kati nga sinnakuwa mboozi ya Sseggona. Sooka owulirize bino then nzije nkutwale atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna wuliriza. Aware that our schools are starting PLE tomorrow Monday, so we use this opportunity to come and try to inspect them to see their readiness. We have one of our schools, Nativo Settlement, which was affected by the floods. We went there to put the situation back to normal, but I have also used this opportunity to come and visit the arcades or the workspaces which flooded. We have seen the damage which was caused to our traders. The damage is immense, but when we heard about this, we worked with police and National Water and Sewage Corporation to get equipment to evacuate water from the buildings. Unfortunately, yes, kakati oyo mukyala amanyiddwa nga Sharifa Buzeki. Kakati njagala tusumulule Medad Lubega Sseggona wano nno video entuufu kati weeri bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna bwe tubadde tukuwa amawulire era ebbanga lyonna bwe tubadde nga tukuweereza ebintu by'omwala gwe Nakivubo wawulirako wano ku Red Zone TV kwennyini nange Sebambulidde Patrick kennyini nga nkutuusaako ebigambo bya Medad Lubega Sseggona mu katambi kano kogenda okuwulira yali asamoninga Zahara Luyirika yali agezaako okuleeta ebbaluwa yali evudde ewa General Yoweri Kaguta Museveni ng'eraga nti Hamu akkiriziddwa ne kampani ye okubeera nga bazimba ku mwala gwe Nakivubo era nga bino yabyogera ng'agezaako okuvuvuba Erias Lukwago naye teweerabira. Medad Lubega Sseggona ne Erias Lukwago bakolera mu kampani emu Lofaamu eya Lukwago and Company Advocates era mu bufunze Medad Lubega Sseggona ne Erias Lukwago bali kimu. Kyokka mu lutambi luno Sseggona yagezaako okulaga nti ate ebbaluwa eve wa Museveni ku budde buno ye yali ey'omugaso nnyo era ng'ategeeza Erias Lukwago byonna by'oyogera bya ppa. Omukulu amayiddwa nga Hamisi Kigundu akkirizibwa ne kampani ye okuzimba ku mwala gwe Nakivubo. Colleagues, welcome to this meeting. As you may recall, on the 22nd day of August 2025, while considering the Auditor General's report for the year ended 30th June 2024, the Honorable Gerard Nangoli MP Elgon North raised the issue regarding Nakivubo Channel development. Is it development, a section of the Nakivubo Channel development? The committee sought to inquire into a number of issues, some of which were raised in the press and were in public domain, regarding the allocation or otherwise, planning or otherwise, and development or otherwise of that section of the channel. The committee sought to get more information from the Deputy Executive Director who led the team from KCCA, and in the course of the inquiry, the committee was informed as follows. One, that on 7th February 2025, Kati wano omusobozi bali bamaze omuzannyira ku mutwe Medad Lubega Sseggona mukwano gwa Erias Lukwago nga bamaze okusigira ekifaananyi nti Hamisi Kigundu ne kampani ye bakkirizibwa era n'ebbaluwa yali evudde wa General Kaguta Museveni Medad Lubega Sseggona gye yali apresentinze ku lunaku olwo era mu meeting ezo yasamoninga mu katambi kano kenjagala owulire ng'asamoninga Zahara Luyirika naye ejjukira okusamoninga Zahara Luyirika ojjukira press conference Erias Lukwago gye yakola ng'agezaako okusaba Secretary General w'ekibiina kya NUP asamoninge bakansala kyokka akakiiko ka Kosase akalimu Medad Lubega Sseggona kaagenda maaso n'okusamoninga Zahara Luyirika n'abamu ku bakansala nabo bajja oba oli awo babeeko bye bannyonnyola era mu lutambi luno lwenjagala olusenaba nno okutwala ku nsonga Medad Lubega Sseggona ebizibu bino byonna yalinga abikola ng'amanyi musajja mugezi okusinga ekibiina kya NUP then oluvannyuma ekibiina we kyamutegeera teyaddamu kufuna ku kaadi kakati mu katambi kano yali ategeeza nga bwagenda okusamoninga oba we yali asamoninze Zahara Luyirika kwegamba nga bagezaako okujustifyinga Hamisi Kigundu okuzimba ku mwala nti kiri mu mateeka wabula olwaleero kizizza omuzigo Sseggona kigambibwa nti yali akasente. We are going to do it this way.
Mr. Chigenyi? Mr. Chigenyi, listen to me. Yes, Chair. One, you're going to give us the documents that I earlier guided on, every document relating to this project, so-called, from application up to the current status by close of business today. Number two, you're going to come back here on Tuesday and clerk, invite the following persons: the ministers of internal affairs, together with the IGP, the minister for Kampala, the executive director of Kampala will be here on Tuesday. The Lord Mayor of Kampala will be here on Tuesday, together with his executive. The Speaker of KCCA will be here. And while coming here, she or he should come with the minutes, if any, approving this project. If any, mark my words. The persons that constitute the PPC, Physical Planning Committee of KCCA. Finally, the Managing Director of Kiham Enterprises. In your letter, clerk, make sure you are exhausted. Omukulu oyo ebyo byonna yagendanga maaso n'okubanga abikola nga kigambibwa nti wuliriza nga kigambibwa nti yalimu akasente akali kavudde wa Hamisi Kiggundu okulaba nga justifyinga ebigambo bino byayogeddwa omubaka mu parliament. Ono mubaka wa parliament bamuyita Mbwatekamwa Gafa akiikirira Igara West mu parliament y'eggwanga erya Uganda era ku kaadi eya NRM. Omubaka Mbwatekamwa Gafa bwati bwe yagambye ku Medali Lubega Sseggona era nga akakasa obwo butambi bwonna bw'olabye n'embeera yonna gy'olabye n'obusungu bwonna bw'olabye buva ku kasente akagambibwa okuba nti yakalya okuva ew'omukulu amanyiddwa nga Hamisi Kiggundu. Era ebigambo bino njagala obiwulirize bulungi nnyo, then nzije nkuwaata ebisembayo tubeere nga tutambula. Bagiyita Redison TV, wuliriza bulungi nnyo. Abatulaba mwasuze bulungi, muli bulungi, munzikirize. Amanya neyanjule Mbwatekamwa Gafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko. Amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ba memba ba parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntula ku kakiiko kakosasse mu parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye Mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne tiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda. Reporting nga mutulaga muli bize mugikola ne bakkiraako abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga hamu amaze obbawo omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wajjali ya City. Njagala kwebaza Honorable Naruyima ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe. Abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta
netubonyabonya netugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu palamenti tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo ripooti tebagisomanga. Kakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3 era ne ripooti yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa palamenti gw'obuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina bya manyi ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssenyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriwo n'angamba bitya ne munnyonnyole kyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba njabbawe mula njabbaswaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kyemmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera card ye gundi okuvaayo neetegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za Hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kaadi ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli gwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemesezza ne twewandiisa ne batujjamu kubanga ebigambo bye twogera teyina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukaduwetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule. Kakati omubaka Medad Lubega Sseggona ndowooza obubaka butuuse bulungi nnyo naddala munnayuganda yenna naddala gwe munnankyukakyuka. Kakati oyo ye muntu eyali akaayanira okumuwa kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ekitakkirizibwamu ekitakkiririza mu bino era mukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Sseggona oba oli awo we yategeereza nti obutamuwa kaadi mu assessment yaabwe yali tasambye bulungi. Simanyi oba bigambo kibi yali ategeeza oba okusamba obulungi ekibiina kya NUP yali ayina kitwala mu nsonga za kulyanguzi awo bisigadde nze naawe ebigambo ebyo yali ayogera yali ategeeza ki oluvannyuma lw'okumumma kaadi ku ekyo ekikolwa kye yali agenze mu maaso n'okubeera ng'akola. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala bye sisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema communicating ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. Sirina bitterness ku muntu yenna, sirina busungu, sirina bulumi, nina emirembe mu mutima. Era buli muntu muwa era mwagaliza mirembe kuba Kristo atuwajja bwerere. Bwe tuva wano tuddawa olunaku lw'enkya nsabye neebuuze ku bantu
ab'omu kitundu kubanga ba stakeholders bangi ebisiro waliyo abantu abatandika okunonda mu mwaka gwa 2011 in fact waliyo abantu abasaba kabaka ante ngende mbakiikirire mu mwaka gwa 2010 abo benjagala okuddayo okwebuuzaako abantu abo baddamu ne bannonda 2016 abantu abo be bannonda 2021 kaadi zaali zikyuse ng'olwonkutte ya National Unity Platform naye nga nakwata kaadi y'ekibiina kya DP okumala ebisanja 2 abantu abo njagala bajje bampa amagezi tugezezaako okubayita n'okwegendereza nga tebajja kujja mu kisaawe we tubayise naye bajja kukiikirirwa ebyobufuzi bwe biri well abantu be balina okudefininga ebyobufuzi